Nkulamusaako gwe muganda wange ampuliriza nga bulijjo era mbantuka n'amawulire agaba gaakagwawo mu ggwanga lyaffe Uganda. Olunaku olwajjo omulamuzi Justice Simon Byabakama ng'era ye chairman w'akakiiko k'ebyokulonda yavuddeyo n'akonfaminga ddi awagenda okubeerawo nominations z'abwa president era n'ez'aba MP. Yategeezezza nti nga 12 era nga 13 omwezi gwa October z'ennaku ezigenda okubeerawo nominations z'aba MPs era nga mu November 2 nga 3 awo tugenda okulabira nominations z'aba president. Kino kitegeeza ki muganda wange? Obanga bavuddeyo ne bakonfaminga nominations diwe zigenda okubeerawo. Jjukira nga mu kafuko ke kamu Simon yagambye era nga n'addamu n'akikkaatiriza nti tewagenda kubeerawo mass rallies oba kiyite campaigns ezikuŋŋaanya abantu abangi. Yavuddeyo n'akikkaatiriza n'agamba era bagenda kubeera mu scientific elections era ffe nga bwe tukimanyi nti scientific elections zo tezigenda kukola era tezigenda kukolera nnyo ku ludda lw'aba opposition kubanga tuzze tukiraba era twasembayo kiraba juzi wano nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu we yali agenda okukyazibwako ku radio emu Mbale we badeployinga poliisi yonna nesalako radio ne bamugaana okuyingira mu radio era ne bamugoba Mbale nga talinnya. Gweno muganda wange ampuliriza kati era nga bino byonna bituukawo nga ne UCC yakajja efulumya ekiwandiiko ng'eyagala ba bloggers bonna. Jjukira nti bwe bagamba scientific elections baba bagamba okukozesa media zonna, okukozesa TV stations, okukozesa buli kimu kyonna. Ate jjukira kati ffe ngaffe abawagira people power kubanga nze ndi muwagizi wa people power mmanyi nti enkyukakyuka egenda kubeerawo. Naye kati bwe baba bagambye muno scientific elections era kuba campaigns kuyitira mu social media nga wakajja wayitewo olunaku oba lumu nga UCC yefulumiza ekiwandiiko ng'eyagala buli muntu yenna akozesa online platforms afune license oba abeere nga registeringa content gw'aba alina oteekayo ku internet. Muganda wange, lwaki oba olowooza bino byonna biba bituukawo mu kaseera kano? Olunaku olwaleero era olunaku olwajjo Museveni yagenze n'asinkana President Magufuli nga yono omukulembeze w'e Tanzania. Jjukira nno muno omukulembeze Magufuli ye ebya COVID yagaanira ddala. Kale katugambe nti yagaanira ddala okubigoberera kubanga wano mu baneiba baffe era balina demokolasiya bakola campaigns era bw'otunuulira nnyo bw'oba otunuulidde mu mawulire agafulumya eggolo nga Museveni asinkana Magufuli. Museveni yabadde ataddeko masiki yekka nga Magufuli tataddeeko n'abamukuuma bennyini tebataddeeko masiki. Mu ggwanga erya Tanzania campaign zigenda mu maaso era bakuba rallies ennene nnyo. Kale tetuganye muno COVID waali era twagala abantu baffe babeere abalamu. Tetwagala balwale COVID kubanga COVID ye waali era ate nga riyo. Naye kati lwaki bino byonna bibeerawo mu Uganda ng'ogyeko ku nsi endala? Gyevuddeko wano ababaka ba NRM babadde mu primaries era abantu badde beebuuza lwaki tetwawuliddeko mawulire mangi agavaayo mu COVID nga ababaka ba NRM bali mu primaries era tetwawuliddewo yadde ekiwandiiko n'ekimu ekitangira mass rallies ababaka ba NRM badde bakuba rallies nga baagala. Naye zaakajja ziggwe era COVID atandikiddewo nga bagamba teri kukuba mass rallies. Gweno munnange ekyo tekyandibadde kizibu kubanga era naffe twagala twekuuma obulwadde era abantu baffe babeere balamu. Naye ekibuuzo era kisigala kye kimu.
banagenda batya oba aba opposition banagenda batya mu campaign zino eziri scientific nga tebabakkiriza yadde nakola ki nagenda ku zi medias oba ne TV stations tebakola ki tebabakkiriza. Bw'otunuulirako nga gye buvuddeko era lunaku lumu oba bbiri ne ba soldiers oba katugambe abakampeyiningirawo Robert Kyagulanyi Ssentamu abakulemberwa omukyala Sauda Madada juzi lwe babadde Mayo district military enno tukyali ku police naye nga military yabazinzeeko nebakwata oluvannyuma yamaze nebata naye materials zonna ebipande buli kimu zibbaana zonna bakoze eki bazitutte nga nno ng'ebalanga okukola ki okubanga muno batimba ebifaananyi bya Kyagulanyi nga tebanaba munominatinga. Munnange njagala nkutegeeze nti bw'oba ogeze mu districts ezisinga kati katugeze ng'Embalala mu districts ezisinga oyinza okusinkana ebifaananyi bya Museveni 1000 nga byonna babitimbye naye nga lwaki tebakkiriza okutimba ebya Kyagulanyi nga beekwasa mbono tebasobola bakkiriza kutimba bifaananyi nga tebanaba kumanominatinga oba tebanaba munominatinga. Ekyo ekibuuzo nakyo kikyali mu ddiiro. Ate kati nga UCC yavuddeyo n'egamba muno tekyayagala bantu kukozesa social media nga tebaregisterinze oba tebafunye layisinsi. Ebyo byonna lwaki bijja kati kubanga muganda wange tuzze tulaba obululu tuzze tulaba campaigns ezisinga ne kati lwaki zino campaigns oba kana akalulu ka 2021 ko kanjawulo nnyo. Lwaki ko kanjawulo nnyo? Ebyo nno nga bikyali ebbali nga tujje tugende mu zino nominations era ndowooza ekigenda okusooka okubeera mu Uganda ye record gye tugenda okumenya webanga si Africa yonna oba nsi yonna okubanga ffe abakyasinze okubeera ne ba candidates ba presidential candidates abangi kubanga mu mawulire agava mu kakiiko k'ebyokulonda bagalaga nti ba presidential candidates basoba mu 50. Kati muganda wange gwampuliriza njagala okubemu akafaananyi nga ballot paper eriko abantu 50 ye eba ekyabadde ballot paper era ndowooza ebeera katabo. Lwaki bino byonna bijja kati? Lwaki? Era nga kyekibuuzo nze kyenjagala obbalekera mwe baganda bange abampuliriza. Lwaki opposition bagigaana okukola campaigns? Lwaki opposition eyina bacandidates bangi kati? Lwaki kano akalulu ko kalagira ddala mbunoko kabbugumu nnyo nga bw'okiwulira nga NRM eri ku front page tebakkiriza opposition kwetaaya ng'abalala bwebakola ki bwe beetaaya. Ate bwe kaba nga akakiiko k'ebyokulonda leero kafulumizza gundi nomination dates nga confirminze ababaka oba ba presidential candidates oba buli omu yenna opposition agenda kukola ate nga tebabakkiriza ate nga bino byonna tubirabirawo mu biseera bino nga terina kwekweka nga poliisi yekozesebwa nga buli kimu kyonna kale kigenderaawo. Osobola okundekerawo komenti wano wansi ne tuwayaawayaamuko ne tulaba lwaki opposition y'omulundi guno nkambwe nnyo oba lwaki amagye lwaki poliisi lwaki buli kimu kyonna lwaki NRM eremesa nnyo opposition y'omulundi guno kubanga kino tuzze tulaba obululu obubaddewoko naye nze sirabangako opposition eringa eno. Lwaki ne media yennyini tebagamba okukolerako campaigns lwaki tebabakkiriza? Lwaki UCC yalumbye social media nabyo byonna? Osobola okundekerako message ne tuwayaawayaamuko ne tulaba. Mbaagala nnyo. Bye bye.